Abantu abali eyo mu 1011 be bakakasibwa okuba nga bafiira mu kuyigulukuka kw'ettaka okwali mu ggombolola y'e Buluganya mu disitulikiti y'e Bulambuli okwaliwo mu Novemba w'omwaka oguwedde. Olunaku lw'eggulo wabaddewo okuyimba emmisa ku ssomero lya Masugu erisangibwa okumpi n'ekifo awaagwa enjega okujjukira abaafa. Okusaba kuno kwakulembeddwamu Vicar General w'essaza ekkulu ery'e Tororo, Christopher Masete. We want to raise our eyes and look to the future with faith. So come together to give thanks to God for his help in the times of need. Abakulembeze mu kitundu kino bagamba nti wekituukidde leero ng'emirambo gy'abantu 48 gy'egyakazuulwa wabula nga 62 gikyabuze. Wano we basabidde gavumenti egirenga ebalekera bimotoka biweetiiye bisobole okugira nga biyiikuula ettaka okulaba obanga bazuula emirambo emirala. Ate tusaba gavumenti etongerere nako tulina essubi enkuba bw'enaabanga tenaba kutoonya nnyingi tulina essubi tujja kusangayo abalala. Abakulembeze era basabye gavumenti eyanguyirize mu nteekateeka y'okusengula abantu mu kitundu kino kubanga waliwo enjatika empya ezitandise okweyoleka. Naye cracks zikyaliwo ate zikyalabika kati embeera y'abantu embi nnyo. Now government is working around to resettle, resettling these families, big numbers. We are not also only here from this area, but we have also cases like Bududa, Manafa and other Sironko and other areas. Abamu ku beetabye mu mmisa eno kubaddeko ne Nnyasiyo Namisi ng'ono yafiirwa abafamire ye 4 n'ab'ekika abawerera ddala 36. Abantu bange nga maama yabula n'abaganda bange abalala nasangako abantu nga 18 just. Ku bantu bameka? Ku bantu 40 naye abasinga bakyali wansi mu ttaka. Ono atubulidde ng'embeera mu nkambi y'e Bunambuti gye basengulirwa naye bwetasanyusa era nga n'abamu ku bannaabwe baatuusa n'okujulirira okudda ku ttaka lyabwe kwe baali. Tutwa e Bunambuti wenyini embeera si ya mulembe. Tusaba gavumenti amaazi tegaliyo. Amaazi kyokka kikulu naye n'embeera zenyini zeeyongera nga zikaluba buli lunaku. Eri evugumu lingi ku kyalo. Amaazi tewali. Ekyalo kiri totally dry. Ate n'ekirala emisota weegiringa mingi. Ichemesa ate. Ba kye kulimba.